Eno ye alipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Okusinziira ku alipota zetukuŋŋaanyiza zitulaze nga embeera y'obudde yabadde ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu ssaawa 24 zetukubye amabega. Ekyo nno kivudde nti omukuubo gw'enkuba gukyekuumidde eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa olw'ensonga nti waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo gwasenvudde ne gusimba eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa nga gugezaako okunyigiriza omukuubo gw'enkuba. Wabula ate bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera eby'okumakya tusuubira olufuuyirize okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri mu bizinga by'Essese ssaako n'eri mu Arua ssaako awo ebuvanjuba, wabula ate ebitundu ebisinga obungi Kotido paka eri mu Kasese Mbalala Kabale omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula mu biseera eby'oluggulo tusuubirayo enkuba okutonya okusiga ebitundu ebiryawo makati ga ensi yattu so nga ate ebitundu ebyo Masaka Mbalala paka Kabale era omusana okwakanga gukubakubamu. Ebbugumu erisinga obungi lijja kuba wakati wa 27 okutuukira ddala ku 30 eri e Kasese okujjako awo omusozi z'omukabale tusuubire ebbugumu okuba ku degrees 24. Bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera y'obudde mu kibuga Abu Dhabi omusana okwaka ebbugumu okuba ku degrees 41 so nga ate Washington 32, London okwaka gukubakubamu ebbugumu okuba ku 28. Wadde nga mu Beijing embeera y'obudde esobola okuba ekizimezime wabula ebbugumu lijja kupatuuka ku degrees 30 so nga ate Cape Town olwandagirize ebbugumu okuba ku degrees 13. Tuyanza okubeerako naawe beera bulungi weraba.